Muwonge munnamawulire wa Spark TV yawangudde engule eno ku mukolo gwabadde ku Sheraton Hotel mu Kampala. Emboozi eyawanguza Jamila Muwonge yali abatuuze be yasanga eggomba ng'amazzi ge bakozesa makyafu nga n'ebisolo kwe binywa. Tukola ensonga amawulire agakwata ku nsonga ezo agafa mu bitundu by'abantu nga twogera ku nsonga ze bayinira ng'ekizibu eky'amazzi. Bw'olaba amawulire ge tusinga okukola kyekimu ku ezo ensonga ze tusinga okugyayo. Munnaspaaka omulala Susan Nanyanzi yakutte kyakubirira n'aweebwa satifikeeti olw'emboozi ye gye yakola ku batuuze mu disitulikiti y'Ejjinja be yasanga nga bakozesa baketi oluvannyuma lwa kabuyonjo zaabwe okujjula nga tebalina we bakyamira. Omulamwa gwaffe guno gw'okutuuka mu bantu community okutuuka eri mu bantu okuwulira ebizibu byabwe nakyo kikulu nnyo, so twebaza nnyo Katonda. Njagala kwebaza ne ttiimu yonna, mpulira bulungi nnyo nnyini ddala okubeera nga tuwangudde. Omusunsuzi w'amawulire ga Spark TV agafa eyo Abeka Serunyigo ategeeza ng'emboozi ezikolebwa ku Spark TV bwe zigenderera okulondoola ebizibu bya bannayuganda n'engeri gye bisobola okugonjoolebwamu. Iffe essanyu lyaffe ng'abantu abo bafunye obwogerero ebizibu ebibaluma bikwatiddwako. Kyokka eky'okutuusa amazzi amayonjo mu bantu kikyali kizibu ky'amaanyi. Ffe ge tuyita amazzi amayonjo agogo si buli muntu nti alina asobola okugatuukako ku nsonga ku ssaawa gy'aba ayagadde. Guno gubadde mulundi gwakubiri ng'ekitongole ekya International Water and Sanitation Center kigaba engule eri bannamawulire abavuddeyo okulondoola ensonga z'amazzi n'obuyonjo mu bitundu bya Uganda ebitali bimu.